Akatambi kobusengu Kika Sarah K bannange y'omusajja yakimukoze mu video mbulina masa omunaye Sarah K yesoose n'abyewakana n'agamba si ye oyo muntu mulala biki ngenda soka mbatereko mu video wano Sarah K mukwano kakola ki nga yeewakana naye munnange alabye ebituuse mu ogamba nga talina we yeewakanira munnaye n'amaana akkiriza nti ekyamazima ekyamazima ye era tusuubize nti zo video zikyagira ddala naye ono omusajja gwe ntadde ku screen awo ye musajja yekikoze ye musajja eyatadde obwerere oba akatambi ka Sarah K bannange wabula abasajja namwe muli bazibu bannange oba oyombyemu ne munno mutuule wansi ku mmeeza mukkaanye enviiri zange zino Sarah K nga ntiitinge ate tiityo namazeemu almost 1 year nga mwali 1 year nga ntiitinze enviiri naye ekifaananyi kirabika nga temulimu katiiti pulize shikulini mu kizoomingi ziyite zoom kintu kikulu naye neŋŋamba waliwo ekitagatta nempaako abagezigezi bembuuza nenkuba mu bitongole ebigesi ne baŋŋamba egyo emitwalo ina egya dola ffe twamaze ogifuna guma bugumi tumale okulaba oba tufunayo n'akafumutaka naye bantu batemira amagezi waliwo emikwano gyange egibunga basiru bambi ndi wano bategeeza nti mwenna abajja ba vidiyo zange ku Facebook ku TikTok ebigenda mu maaso byemulaba bibakubye ekikwe bo mu Luganda kintu nange bimukubyemu ku ekikwe naye mubenganzi amaaso gange togalaba mubenganzi mube bagumu ngaasula wansi temwemalaamu maanyi beera n'okukkiriza owulidde manya nti ekyo kigenda kujja kigende wajja ekirala ate nno kakyali kafaananyi waliyo video sente nnyingi ekyamazima kiri nti twetaaga sente naye nga mubajje ofaa kinensi nagenda neyokola live ku Facebook nakugamba nze olwedde ndi mu bakirabita mu Luganda nayogera neŋŋamba nze olwedde siina kyenfiirwa olwedde ndi muki mwagala okunja olwedde ndi mwabi wajjo nakikugamba video live gye nasemba bikola ku Facebook nebagamba olwedde ndi mwabi wajjo kati bino mutawaanira bwereere naye mmwe oba mumanyi oba mundeba bulabi ku TikTok naye nga temumanyi oba mumpulya buwizi oba mundaba muki I don't know naye nga sente zo bukadde milioni esukka mu 10 abaana bamaze okuzifuna bingi ebikyajja naye mube bagumu ekikulu kya byonna musigale nga mulaba vidiyo zange tubbuse ensonga yaffe y'okunyura omuntu wa wansi tufiiriddwako tutya byebyo nga namwe mbyewuliddeko munaye mukazi wattu ng'agezaako okwewakana naye awo munaye bibadde tebinnaba kumukka mu vi naye alabye kisusse nnyo akatambi katrendinze wonna ku TikTok ku Facebook wonna gy'ogenda munaye katambi ka Sarah K ak'obusengu munaye n'amala nakkiriza n'agamba nti ekyamazima yeye baafunyemu obutakkaanya munaye ne boyfriend we n'akatane banaye abasajja mwekomeko oba oyombi ne munno mutule wansi mugonjoola ensonga tukusinga wooswaza munne naye ekirungi omusajja yakatadde naye naye abaana bakoze eki bamulabisizza omusajja kankutereka akatambi ng'akkiriza ate nno kakyali kafaananyi waliyo video sente nnyingi ekyamazima kiri nti twetaaga sente naye nga mubajje ofaa kinensi nagenda neyokola live ku Facebook nakugamba nze olwedde ndi mu bakirabita mu Luganda nayogera neŋŋamba nze olwedde siina kyenfiirwa olwedde ndi muki mwagala okunja olwedde ndi mwabi wajjo nakikugamba video live gye nasemba bikola ku Facebook nebagamba olwedde ndi mwabi wajjo kati bino mutawaanira bwereere naye mmwe oba mumanyi oba mundeba bulabi ku TikTok naye nga temumanyi oba mumpulya buwizi oba mundaba muki I don't know naye nga sente zo bukadde milioni esukka mu 10 abaana bamaze okuzifuna bingi ebikyajja naye mube bagumu ekikulu kya byonna musigale nga mulaba vidiyo zange byemulaba bibakubye ekikwe bo mu Luganda kintu nange bimukubyemu ku ekikwe naye mubenganzi amaaso gange togalaba
mubenganzi mwe bagumunga asula wansi temwemala mumanyi beera n'okukkiriza olwulidde manya nti ekyo kigenda kujja kigende wajja ekirala tukyali kuona ow'omuwaatwa Sarah K gabadde ofaaki okulaga omusajja ebisoobooza yenna byonna obitaganjula obikyusa obizza muno obikyusa obizza muno ndaba n'omutuli gukugezze naye bawala mmwe mwewuumuzeeko mulekere otuswaza bwe mutyo Sarah K ofiisho gwe mbadde manyi nti oba olimu amagezi ku nsabula gy'obadde osabulamu bakyala banno naye bannange mujje munyambeko mbwaggwe weewuumuzeeko lekera otuswaza kawala gwe osiruwala ngenda baterawo vidiyo yaako nga keplaying konna kanaanuula agantu omusajja atunuulidde bw'ati naye namwe basekadaama mulinga n'emisota bayimbi mmwe bannaye bantu mmwe baleme kubafuulinga abawagizi b'abayimbi baleme kubafuulinga essawa ya kakati palasa alaga yeetaganya abantu essawa ya kakati palasa ali ku maviivi essawa ya kakati palasa alaga alambula abantu agenda mu ghetto abaana ba ghetto baleme kubalimbalimba oyo omusajja ajja mu ghetto okubalambula oyo omusajja alaga nti w'abantu oyo omusajja eyeetonda temwerabira be basajja batula mu kimiting ebbanga eriyiseeko ne bagabana omusimbi ogwa gavumenti tebalina nsonga ziruma abantu ze bawuliriza ze bateeka mu maaso ga gavumenti be basajja be bamu abakukuta n'abantu abanyigiriza abantu kakati bakomyewo bali mugezaako kubabuzaabuza balaga nti bali ku saidi yammwe bannaye baleme kubafuulinga palaso temuli ba kitalo nnyo temuli ba maanyi nnyo simwe mwekka balina okubanga mukolwako ku nsonga zammwe emabegako mwagabana omusimbi okuva mu gavumenti fulufiga najja n'aba exposing omusimbi gwe mwagabana walowoozako ku bantu obaddizayo ky'obaddiza walowoozaako ku bantu bannaye bayimbi mmwe kino kibere kyakuyiga era kyakulabirako nze okuva we nawulira Spice Diana ng'ogeze ne weegatta mu projekiti zammwe ezo ze mudigiramu ne muli ensimbi amazima aga Katonda mu ggulu Spice Diana obanga ovuddeyo nawe ne weegatta ku palaso nga mmwe babeera mu kikosi kyekimu ekinyigiriza abantu ekikosi kyammwe ekyabedi Kenzo ekya palaso ekya Spice Diana sako n'abayimbi abalala abali mu kakuunya ako neyongedde okukyawa neyongedde okwetamwa neyongedde okwenyiwa temwagala abantu mubikaaka kookolo wano ne mutulaga nti mulaga abantu naye temulina mitima gy'abantu nze no show ngenda kusasulira abantu 8 show ya Alien Skin ngenda kusasulira abantu 8 naye nga njiwagira lwa nsonga emu eri abo ba haters abebika mu maaso g'abantu nti bantu balungi naye nga babi kati avuddeyo yeetonda alaga nti nno mugonvu nnyo naye amazima aga Katonda mu ggulu muli basajja bakyamu nnyo ekisookera gwe palaso ne famire yo mwabajjudde controversies mwabasinga okubanga mutigomya abantu twawulira nti ewa mukulu wo mwafiiramu omuntu mukulu wo n'akuba owa booda Wizo akubye mukyala w'okutuuka ku point ey'okufa ovuddeyo olaze empisa z'ensiiwuufu emabegako South Africa bali bakuttirayo batantu yali akuba kakati Alien Skin naye kati yali mu picture amazima amatuufu era gwoli kyogamba gwolina kyamaanyi nnyo kyenjawulo nnyo kyebakwagaza okukuba nti bakukyokoza bukyokoza palaso muli busajja bwa mitima misiiwuufu emitima emicyafu emitima egyekko tewali muntu yandigenze mu show ya palaso abasajja